BBS Terefayina program endiba mbabuuzaako mwenna abataddeko TV eno BBS mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mwebale nnyo. Nze Francis Sebunya bwe nva wano nno ku sita ngenda kuweereza emipiira okuva ssaawa 12 paka ssaawa nga 4 ez'ekiro. So abaagala okuwulira ku mupiira gwa Council ne Vipers ngenda kuba ku sita nga nguweereza. Ate nga mwekyera mumanyi ebibeera mu mupiira ogwo byennyongerezaamu. So bw'oba tolabye Sebunya nga bw'oba ondabye wano ate era oli waddemba okumpuliriza mugende mumpulirize awo tewali kusaaga wonna. Balina okumpuliriza yuno kyobe yampulirizanga ku ssaawa 8 nandika lenzi katono n'aweereza n'obubaka nanga omulenzi oyo ayogera bulungi ebiseera ebyo. Gwakuba gwe yakaweereza ennaku zino enkwatagana y'essinnungi kyobe menta mulungi enkolagana mulino yakampeereza yakaweereza oli mukwano gwe ali mukwano gwe n'angamba kyobe nno wano atandise okuwaniriza ojja kumera amalala. Ani omulenzi nga mulabyemu ekitundu obubaka bwe yaweereza bwali bugamba amalala gajja kukumera kyobe atandise okuwaniriza era kyobe yajja batabaganya. Naye nkubuuzizaako Namiro Fifi. Namiro Fifi twakola naye program yali y'amaanyi nnyo eya ssaawa 8 emisana. Kati kyobe omumwe yasindika yali mukwano gwa Fifi nze nga tandabangako tamanyi. Kakati naye mpuliriza omuvubuka ayogera nagamba omuvubuka oyo ajja kuba mulungi. So alenga ne byayogola yali abimu sebo nga nkola research atalabwangako ne kakati bwe kiri. So n'olwaleero tugenda kuweereza omupiira gwa Council ne KCC. Eyo nkola yaffe oba oyagala emipiira egyo tugiweereza full time buli lunaku legubaayo ne bwe gibeena nga bwe tuweereza Premier League bwe tuweereza Uganda Premier League. Eyo plus credit y'amaanyi mukulu Magogo ekyalina okutuwa atafaalidde era bw'abaagabaza awadi siwuliramu sita naye nga tugende ku mupiira gwa ttiimu ya Villa. Mama Light akutumidde. Mama Light akutumidde akutumidde yali lubugumu awo atulaba ne mama muto kuliko ebibuuzo otyo. Waliwo Mbazira Eddie ali Degeya wennyini awo ninawo akazimbe kangaawo wakolera abatumidde Degeya yo yammwe mulimu n'engeye gungi ngeye horo mulimu ngeye hospital byonna byaffe. Degeya ye mwamu wange Mukawoya yaleka ekitundu akimaze okitereeza ebyobulamu ebiri abaana tubaweerera kiri bulungi. Kalule nkutumidde nnyo ab'okungeye batulabire then n'abali embiriiza awo mwenna tubabuuzizaako. Nina mukwano gwange ono namubanyumiza luli Bosi B oba Bosi B nja kugezaako dijjukira mbabuulire ekiriwo omwana w'obuwala mu Masaka City. Bwana Haruna Kyobe nga sinnajjawo kansooke ndowooza wa Bogera Brazilian Sports Club Villa nze nabadde mmanyi engeri express gyebadde mu kaseera akazibu nti Villa egenda kuyisa mukka mu kisero ate nga yagenze mu geemu eyo nga yakamala osabula UPDF. Okitegedde UPDF yemu ku timu ezibadde ne Ministry Defense okugiteeba ozimanyi tiimu za Paulo Kiwanuka namusapula goolo 5 Charles Lwanga Neymar nga atebye goolo 4 kanga bagenda okusanga express n'ebizibu byayo byerimu n'embeera gyerimu n'ensamba gyebadde esamba ate nga bagiinako n'enkizo kuba kuva ddanga Villa temanyi express. In fact mpira ngena mirala so tandikirawo mpira ogwo gwabadde ekiro ekikesezo olunaku olwaleero mole byekwaso tiimu tegenda mulema era batandise dde omusojja ku luwonzi. Abagizi bo abamu aba Villa batandika dda naye era twayogera wano Kyobe jjukira nga tugamba nti kireka nga ebiseera ebyo mu maaso nga kochi wa tiimu ya Sports Club Villa biri mikono gya muntu omu Haji Omar Mandela yamanyi ekizibu okwanga kiddako naye game eyo bakusaba tiketi lindako bwana ono awagira Council naye agambye gamba Kyobe ampe tiketi y'ekiteeni naye ate sente tuzaagala ina maaso ate ako kankubye wala so ofuse wa bubu ba Uganda Build Uganda atekemu kakati eddakiika 45 agasooka Villa nzadde tanse bulungi era muko kwalenzi bo eve kanonyo Brazilian kali ka moment kolabye kabadde ka assistant referee Peter Kabugo nabagezaako okumujjukira kubanga bakiryagira mpira ja weekend eno yonna kali n'ogwaffe gwennyini ne gugenda okusambibwa encha
ogwa Mbale Heroes ne Bulu then ne Maroons ne URA kuba gye kigenda okukomekereza match day 80 bagenda kubanga omwana oyo bamuwa a minute of silence okugezaako okujjukira bambi ebirungi bye yakola mu firimbi naye kitalo nnyo omaloya yagobaddemu oloya alamula nnyo emipiira gya villa. He was one of the top referees between mu ggwanga. Oyo nakolanga naye yali akola ku Magic. Andira ngabo kiraba era Sebunya ne Bungereza nti kizibu nnyo okusanga gundi okuzibu nnyo okusanga Man City Manchester United nebulamu Oliver oba Anthony Taylor abo aba FIFA abo era be bagibera nawo ne waffe bwe kiri mirundi egisinga. So Villa nawo zanti Taylor bisobinye dakikana mu 5 agasooka ebaddeko n'abasambi abadde ku mutindo gundi nayizo kwate nateeba goals season eno tanateeba nnyo Jonah Patrick Kakande niire ebintu bye alina moment sezo zakwata omupiira n'olwebadanga omupiira da yikakasa kyakola n'omulenzi ono nze gwe ndoza nti musambi asinga okubeera ku form Hakim Kiwanuka yafunye ne call up team y'eggwanga ne Cranes badde balina muka abalenzi abozi basamba bulungi then second half ati yakyuseemuko jukani gwali wakadda mu kyobe gundi ate kali kakyaliwo kalengedde producer akatuddize wali producer komyawo kakantu abogizaawo babadde kali akawali waggulu ogenda kalaba wali kasinze okunsanyusa nali manyi bakidibya gwe kajjali nawo producer agenda twongereza yaawo akaddakaawo guli gwe mujozi ompya omuddugavu mujozi mpya kagenda kakali waggulu nakivubo Memorial Ground akapande kali kubimu ku bipande ebiri awo neka ibikairo okubanga bakataddemu ate waggulu waako era waliwo Hams Grounds ngabo kiri wano bafulumira mu busenge wa Hams nali manyi nti erinnya lyakyukira ddala ekyali kinnumye kuba kino kisaawe kya byafaayo kyakujjukira abo abakuba emmundu. So tugende ku mupiira bwana Bobe. So second half Express ne etandika okubanga ezannyako ndozo bali wakadamu nate bagone bagita yadda akumye Richard Basangwa ne babeera patient aba Express mu dakika ngoza nti Villa oya data sino kubanga ikiza tusobanga ifuna akabonera ako omulenzi oyo Joseph Ziwa oyo mpira agumanyo zaleko ne Kenya okumala akabanga yagola dagiza kwelanga azitewa yakubye gole yadde mu game eyo kakati Sebunya ligi ya Uganda erabika eri fane nti olwaleero amatimbo yomu ayakajja kwetasizanga nnyo waka timbu liwebere waka egiza kubanga ifuna points era amatimu agagenda kwa gafuna obonero ku bugenyi olowooza nti wabako okuteka okwenjawulo wabako amaanyi ag'enjawulo ekirala nti ligi ntenneeta ndi kati olwaleero owangula omupiira gumu oba ebiri n'obuka abantu nga 2 oba 3 gundi Sotio Bright Stars yali tunafuna points 3 ezawamu yazisokede ku kitala bwe kwesha negenda kubona omukaaga ogenda kwesanga never ne irrigation in fact ndoza bambala bona bali ku mwenda waggulu kati baba gisinga points 3 zokka kati wali Express ne Villa nabo yentaba gye batambula naye nekyo kibaddewo ekyenjawulo nti ndoza mali byekwasina bamuyamba ko balina okubanga tunyenge gye balina okubanga beeyisamu naddala nga batuuse mukadde nga akabonero kasoboka oba busatunga busoboka kyo bajja kola empya gyonna negibadde baluzingidemu obubonero nti olumba badde nga winning positions zino gwabanga biregenda okubanga ewangula omupiira gwa Bright Stars gwaliko 2 bweereza bwangu naye gye gwaggwera nga gwedde ne Bright Stars tansina okuweza nti sokubanga egwangula mwalimu ne gol gye batta ogwambalala gwagwa 2 ne gwaliko 4 tugenda okubanga gutambula nga mbali tanso okubanga ekoma kya mugoza ali 2 ogwa Bulu ogwa Vipers ekitende bakulembya ne babagata twati nabakubagwa eyokubiri kakati balina okubanga bamanya ngeri okumanaginga mu games zino nadamu kadde nga badde bafunya akabonero obonero naye yadde wini y'amaanyi tulaba egimu bwe babasookayo tebagatta ate bo basookayo ate tebawangala ne babagatta naye nga balina squad gyolowooza nti nto erimu abanaso okusamba ku mupiira ate fena tumanyi mu byekwaso naddala ku tiimu ezento nti record y'essimbi netowooza nti bajja kwetaagayo okulaba nga bafuneyo ko wini eyo ku bugenyi oba oli ayinza okubanga bapushina mpira eginaddako kituufu nze Brazilian ekyasinze okukwata ekyasinze okunkwatako ku mupiira guno ze empty seats nga bwoziraba ku status ya Sports Club Villa ne Express ng'omupiira bwana Sebunya gwa ssaawa emu guli mu kibuga wakati awanguyirwa buli omu
ekisaawe ne kibeera nga almost kikalu nga bw'okiraba gwalawolgonadde enkola naye argument gagamba mbu mwabaddemu abantu 10,000 ne mugamba ssebo abantu 10,000 bamanyi we babeera nga bali 10,000 bwe bati babeera abantu banyo naye ne mugamba ne Kristasi ya Villa ne Express wakyaliwo binnyo bwana Sebunye ebikyalina okukolebwa nti kati Villa ne Express zive ku mbeera eri nti tuli b'amaanyi bano befusi bayita bamusaayi gwa FC mulimu n'abajjogo nti tuve ku level ey'okwogera obwogezi tukiteeke mu nkola nti tiimu z'abawagizi ziyimirirawo ku bawagizi tukirabye ekitala ng'ekikola nga buli geemu yaabwe ebeerako abawagizi era kitandise kubeera nga kiddirirramukko wano tiimu wetandise okuba nga ekola kingaesula obubonero ate n'ekyo nakyo kikyamu abawagizi balina okukimanya nti mubeera abawagizi ba tiimu eyo mu buli mbeera mu bulungi ne mu bubi titimu bwebeera ng'ewangula ebeera mubeerawo nayo ne bwebeera ng'eruzinga era mubeere nga muli kumpi nayo kuba bano abawagizi bebongera mu tiimu eno vibe buli lwe mubeera nga numbers ezo weeziri tojja kera kumakya owulire musambi abanja olw'ensonga oba olina kwotadde mu tiimu kuba kati byakyukamu kati nga guno ogwabadde gusambibwa jjo nga guli awakawo express get collection yenna akola ki abeera wuwe lwakuba nti ye express erina arrangements zaayo ne hamu endala enga club naye nga ekitendeka tugenda kusamba olwaleero naye buli wa Vipers yenna bwajja okakasaba kakasa nti kaabe wa KCC sente zo zaleese zigenda mu nsawo ya Vipers naffe bwe tunagenda erugogo era kintu kyekimu so mu mbeera eno nze nsaba administration za club zino zombi bwana Sebunya enswa bw'ekyusa amaaso naawe ng'envuba okyusa tuddeyo ku nkola yaffe ezimu ze twakolanga zisobola okuyamba tiimu okuddamu abawagizi bano okubazuukusa kuba abawagizi webali beni yakitulaga mu 2015 yajja abavira bonge tebakyalaba mipiira beni n'ajja n'emmoto ye no fun without funds era abawagizi yabazuukusa abawagizi ne bakomawo mu bisaawe nga buli vira weesambira nga abawagizi bajjula bwe bati naye olwaleero Villa yaddayo dda ku peesi yayo eri ey'obutalaba mipiira kuba naawe benyini ababaddeyo abavira babadde basinga express obungi ne that's not sports club Villa si eyo kino ekisaawe bwana Sebunya mu 21 Villa yali esamba Julius Berger ya Nigeria mu CAF Champions League fano kikumpira goga gole mu kubwerere abavira bajjuza Nambole ekisaawe ne kijjula kati ate n'ekirala abawagizi bano bwana Sebunya mulimu kati abawagizi abatuse ku level nga bakoze eki amakitufu bakuze abamu n'empiira tebakyagiraba kiza ne kakati ne club erina okuteekawo enkola empya kuba tukimanyi okutapinga abawagizi bano abato Sebunya abawagizi abato bano abali mu masomero abajja obuzi obwo bagenda na muwanguzi nalabe kati nalisa okulaba abantu abalina emijozi gya Man City mu kibuga muno ninga katandika okwalumpira kuba yasanze Man City yekolaki yewangula kakati ne Villa ekyokuzuukusa abawagizi kikulu nnyo ne Express Villa bwe yakwatagana n'essomero lya Kitebi Second exactly eyo ndowooza yali way to go kati ate bwe yafuna n'essomero lino eddala ery'abaana ab'obuwala wano e Rubaga ne ndowooza nti kati entandikwa ezze ate aba n'Express bwamuyamba n'ava ewangu n'amulekerawo ekisaawe ndi kali n'abeera nga yakoze eki kwamulaba bwana Sebunya binyola olaba kebere branding yennyini nze Sebunya sirowooza nti oyo Radio Express oyo radio oyo kuba ebintu bino tubiraba ne radio oyo omulaba Brazilian alimu enjawulo obeera ne kale eya red ne simanyi mulimu Crimson simanyi mulimu ezigenda nga zikola ki nga zaawukana ntabulire si buli red nti abeera red kati onomulaba nti wanjawulo omukono red waki Express ebyo byonna kiva ku branding yaki kiva ku branding ya tiimu mbadde onenengera goal eri gye basaze ya Basango ya free kick olabye engeri Villa gye yemidde mu kasenge wadde nga goal yasayiddwa nti wadde okuuma so ndoza ebintu ebikyasa okuba nga bikyuka mole byalina okuba nga akolako naye ekibuzo kiri nti obugumikiza obwo n'abaawo mole Sebunya akkiriza Ghana balina okubeera nga bamugumiikiriza kubanga ebizibu ebyabwe babimanyi nti buli mwaka babeera bazimba akadde kakonye kati batugoba tugire tusibule tusibule banange mbebazizza nnyo mwebale mukisa gumutwadde tuwa ku maaso gamwe n'amatu okutuusa weekend ejja mbagaliza onako abegayaza batumidde nnyo gaza Masaka invite nze nange njagala kukunga bannamupiira mwenna emitwalo ebiri baade bambuuza wano mu messages saawa emu ekitende emitwalo ebiri mu basasuzi emitwalo 5 mu VIP saawa emu omupiira nga gugibwako akawuwo saawa zino agenda okuwera 11 emiryango gigenda kuba miggule mujje tuyingire tugende tulabe omupiira
naye nga abantu baffe mwenna mujje tuwagire omupiira gwaffe mujje tuwagire omupiira gwaffe is the way to go. Njagala kusembyayo mama wange Grace Mere Nachimwero tinkwagala nnyo Mani Laidi ne Shakif tidadi abagala nnyo abo be bali awaka abasigadde bali kusomera kale nange mbebaziza mwenna abatulengedde wali Kayuwa Gallery e Masaka mwe bali eddala okubeera nga mutaddeko wali omukwano gwange Boss B Class Stores batunda ngoye mwe bali nnyo mwe bali eddala mulimu TV awo nga 2-3 abantu babeera bagula engoye wali ate eno ne Boss B bwalaba BBS Terefayina mwe bali nnyo mwe bali eddala mugende naye mumuwagire. Njagala kukomekereza nebaza bwana bwanika we bali producinga ekintu kigenda kitambula kati pole kazi kale katugende mubiddako ku BBS Terefayina DJ Vachumu endongo ye temujerabira DJ Vachumu abakona 7 ndongo wane ekiro wane ndongo ye Moze DJ Vachumu Moses eri kukyale waabwe kati tebamanyiri nyali naye nga DJ Vachumu mumbereke ekiro mujja kulaba sawa 5 beyond ezekiro pa kumacha ku BBS nene nga bwagiyita ajja kubeera nga bakona ndongo mbere bulungi era